oluvannyuma lw'emyezi nga giijo twasembayo okujja okulaba omulimu gutambula. Omulimu gwongedde okugenda mu maaso. Munda eyo ebizizi biwembeddwa era binaatera okumalirizibwa. Okuwembera ebizizi kwe kukola omulimu ogusembayo ku bizizi okuva ddala mu kasolya ak'enju okutuukira wano ku mugguukiriro wano ku Wankaaki. Era omulimu guwa essuubi. Njagala nnyo okwebaza abagiriinya abali ku mulimu ogwo, naye n'ab'Engeye babula akayole bakola nabo omulimu ogwo ogutambulira ddala obulungi. Ate era twasemba okujja wano okusereka wabweru kwali tekulina we kwabadde, naye kaakati nakwo kusemberedde okuggwa. Tubadde tugumya Obuganda ebbanga lyonna nga tubaga nti omulimu guno tuguliko era gujja kuggwa, naye tulina gukwata na bwegendereza. Mpozi bayinza okuba babalaze wali ekintu kyoyinza okulaba ng'ekyangu, naye essubi bwe balireeta lisunsulwa okugyamu ebisubisubi ebiteetaagisa, ate n'essubi ne lisibwamu obuyole, ate obuyole ne buwanikibwa, naye nabwo okubuwanika era kiyita mu mitendera. Naye ndowooza ekifaananyi kivaayo nti omulimu ddala tugufunzizza. Awo nno neebaza minisita akwatibwako obutereevu ensonga eno Oweekitiibwa Kyewalabye Male, neebaza Oweekitiibwa Kaddu Kiberu ssentebe ali ddala mu kyoto. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu tukwebaza nnyo. Neebaza olukiiko lwonna olukola n'Oweekitiibwa Kaddu Kiberu. Neebaza Katikkiro w'Amasiro n'abazaana bonna abasangibwa wano n'abagalagala n'abakozi ab'emitendera gyonna. Bulijjo bwe tujja wano tubuulira abantu nti buli alina obuvunaanyizibwa wano atunuulire okwenyumiririza kw'alina ku mulimu guno. Ye ng'Omuganda okusooka nga tanaana kweraliikirira ssente, kubanga omulimu guno gwaffe. Nnaku zino mbadde nsoma ebyafaayo engeri Kabaka Muteesa olubereberye gye yakuba ekibuga kino, n'engeri gye yajja mu nnyumba eno. So nno we yakubira ekibuga kino nga n'olubiri olw'erubaga lukyaliyo, era oluusi yabeeranga mu lubiri erubaga, oluusi n'abeera mu lubiri luno olw'ennabulagala e Kasubi. Naye bw'olaba ebyafaayo ebyo n'emitendera egyayitibwamu, kyekyo kye twogerako ekitiibwa kya Buganda. Awo nno naffe ab'omulembe guno wewaawo ensi ekyuse, kakati waliwo ebyetaago, ekyo teri ayinza kukibuusa maaso. Abakola wano balina okulya, balina okuweerera abaana, toyinza kukibuusa maaso. Ensi bwetyo bwe zeekyuka, naye ennono yaffe eyo yetuleeta wano. Awo nno abakola wano mwenna mbeebazizza, naye njagala nnyo mwe okwenyumiririza nti mubaddewo nga muzibwazaala mpanga ezzibwawo. Mwe muyinza obutakiraba, naye emyaka ginaagenda okuyitawo mu byafaayo, abantu bajja kubatendereza nga bwe tutendereza naffe bali abaasooka okukola omulimu guno. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti waliwo abavubuka bangi abalondodde omulimu guno bwe gukolebwa, era abavubuka bonna abalina kye bakoze nammwe mbakuutira mukwate butiribiri byonna bye musomye wano, kubanga omulimu guno tujja kuba tugukola, ennyumba eno erina okuddaabirizibwa n'amasiro amalala n'emirembe eginajja. Naffe nga tugenze weetaagawo abantu abategedde omulimu bwe gutambula. Awo nno abavubuka mwenna abali wano, omulimu guno bwe muba mugukola, mujjukire ekifo kyammwe mu Buganda n'engeri gye muligatta ettoffaali ku mulimu gw'okukuuma obuwangwa n'ennono zaffe. Mugutwale nga mukulu, gwa kitiibwa, gwa buvunaanyizibwa nnyo.
buli lwe tulaga abantu ennyumba eno batubuuza engeri gye tweteeseteeseemu singa omuliro gubalukawo nate. Era nkimanyi ekitiibwa Kaddu Kibera abadde antegeeza nti nnaku ntono eziyise wabaddewo okubangula bano abali wano ku nkozesa ye bino fire extinguisher oba mu Luganda kyeki ebizikiza omuliro. Wabaddewo okubangula abali wano ku nkozesa y'ebyuma ebizikiriza omuliro. Eyo nayo nsonga nkulu kubanga ensi erimu ab'ettima naye n'omuliro gusobola okubalukawo nga kabenje bubenje kaguddewo. N'olwekyo omuganda ganti okwerinda si buti, ensanafu etambula egaludde. Tulina okuba nga twetegese okulaba nti singa omuliro gubalukawo kino kye tukola. Kuba omulimu guno tugumazeeko emyaka gigenda mu 10 oba n'okusoba. Mulimu munene teguddikamu, ekyamazima tegukolwa mutiitiizi. Era singa twali batiitiizi singa situnayo twabadde. Awo nno ensonga eyo y'okuzikiriza omuliro nayo nkulu, era nkubiriza bonna abali wano okulaba nti bamanyi enkozesa y'ebyuma ebizikiriza omuliro. Tulina enteekateeka y'ebyuma 2 eby'amaanyi ebigenda okusimbibwa wano okutaakiriza omuliro, okuzikiza omuliro singa guba gubaluseewo. Eyo naye etambula. Nebaza abazaana n'okusaasira abalwadde, naye kirungi okulabako nti nno ate luyiganyirira n'okunyirira tandabikidde nga mulwadde. Naye mwebalire ddala omulimu gwe mukola, era nammwe nga bwe njogedde eri abavubuka bano abali ku mulimu, nkakasa nammwe bwe mutendeka abali mu musaayi gwammwe ku nsonga zino babeere nga nabo baguyiga.